Saba omukubiriza w'emikolo nzikiriza nzise ekitiibwa mu b'ebitiibwa bonna abangi abali wano omuli omukulembeze waffe ow'oludda oluwabula gavumenti eno etawulira, omuli minisita waffe omuli Mikungwa ate nga ye minisita w'ab'amagye, si bwe bakyogera defense, minisita w'amagye omukulu Sempijja Ssebo, osanyusa nnyo okukulaba. Njagala mu ngeri ey'enjawulo okwebaza Bantaganda baffe ab'NRM. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuva eyo yonna gye muvudde ne mujja ne mutuziikirako tusanyuse. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo, nzikiriza neddemu ebigambo byange ebimu bye nayogedde eggulo. Njagala nnyo okusaasira abaana ba Kato bano ne muganda wange kati afuuse namwandu. Ndowooza eri bo mukolo guno kati tebakyamanyi we bayimiridde. Tuyinza n'okwerabira ti n'ekyokuba tuli mu kuziika Kato, naye kyosiga kyokungula. Abantu bano abangi, ab'ebitiibwa bano abangi nga ne protocol erema bazza wano lwakubanga kino Kato kye yasiga. Nsaba tukubire Katonda engalo ez'amaanyi eyatuwa omusajja ono. Bw'ozikubira wansi oba okubaza jjajjaawo, nange enkubye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama yeebazibwe. Ate era njagala kwenyamira nnyo olwa pulezidenti afuga mukyala Nabbanja obutalangirira nti Kato afune state funeral kubanga abadde agisaana. Naye Nabbanja era bw'ati, olaba tagobanga DPP. Zemba ye ngamba DPP fayiro y'omusango gw'amabaati ngisazizaamu. Museveni agenda okudda nga tegukyaliwo. Bwe mwatwala Kato ku National Theatre, mutima gwange ne ŋŋamba kyali tekisaana kumutwala ku Parliament. Naye era mmanyi bwe tunaddamu otuula mu Parliament ennuŋŋamu, kino ekiteeso ekyokungubagira Kato tujja kukireeta nze n'ensereko ono. Parliament mu butongole ne Namujju ne baano bonna bonna be tulabye wano ba Nambooze ye Menyaani Ndekaani bali wano bayitirivu, n'olukiiko lwa Parliament lusobola otuula wano olwaleero singa sipiika ajja. Kato ono abadde kyakulabirako kirungi, naye bulijjo bapayoneya balaba nnyo. Buli w'olibeera nga gw'otandise mu lutalo, gwe tobeerawo okulya ku birungi byalwo. Era ekyo kye kiraga omuntu eyasiga akoze enkyukakyuka ez'amaanyi tawangaala kulya ku birabo bya revolution. Kati ba Kato bano bakyusiza industry eya comedy, eya theatre, eya music, naye we binaatandikira okubanga bifuna nga bwe mpulidde Kiyaga nga wanjaga wano nga etteeka lya copyright liyise, amazima ga Katonda bano ba Kato bo baliba bagenda dda, naye nga be basimye omuki omusingi. Basabo ne banyabo, abantu balekerawo okulowooza nti ebigambo bya Katemba, ebigambo bya comedy, nti bigambo by'abantu yoba ngamba etya, ne babissa wansi. Mu nsi ezikuze comedy industry kintu kya muwendo, era n'omuntu okubeera comedian ne ku mikolo nga gino eminene
bamwanjula n'ekitiibwa ekinene. Naye buli we tulwana bantu mmwe tuleete etteeka. Ate mu bayimbi mwe musibuka abalala ne bagamba ffe tukyali bayimbi bato. Bwe munaaleeta etteeka eryo ate ffe tetujja bifunamu. Kakati kizibu nnyo okulwanirira abantu ng'ate be bakusika engoye okuza ki emabega. N'olwekyo basebo ne banyaba abayimbi ne ba artist mu nsi muno temuliimu muntu yafuna ddembe lye nga limusanze awo n'alyako. Buli bw'ati bwe muba mukyatambula ogenda eggulu mbu munone ssente, ebya copyright mujja kugira mu byerabira. You cannot have your cake and eat it at the same time. Akabuziko bwe kabaawo n'oyoya ekibumba kyako kaakabuzi okatta. Bw'oba oyagala kabuziko ku ttale eby'ekibumba obikola ki? Ba artist mulina osalawo kiki kye mwagala. Oba mwagala mbuzi yammwe oba mwagala kibumba kyayo. Lwaki muganda okukolerera ebiwagu ng'ate n'enkota yammwe? Olwanira otya ekiwagu ng'ate enkota yonna ki yo? Nga mmaliriza kubanga luno si lunaku lwange, njagala bagamba nti tulabye nnyo Abafrika. Katono obadde omugeza ku musajja Shakespeare. Nze era nina kye muwandiikako, nayagadde nze muwandiikeko nsembeyo. Abalala bonna nga bamaze oteekayo mu social media, nze mbere nga nsembayo. Nze ku lwange Katolubwama abadde Shakespeare waffe. Naye olaba omuntu ng'akwotinga Shakespeare ng'ate asekerera ani? Mumanyi oluzungu Shakespeare lwe yayogeranga? Era bw'oluleeta wano abaawano baseka ng'asobola ogamba the promising of the going, coming from another direction to the end. Abantu ne babuuza mu theatre ne bakuba nnyo enduulu. Naye abaawano baseka busesimba. Bannange omanyi taata alina ekigambo kye yayogera mu luzungu kankikwotinge wano. Yagamba aba DP bamubuuza nti Kato, aba DP bagenda mu lukiiko tubuulire mu luzungu obagamba olukiiko lugende lutya? N'agamba nti the name Democratic Party must sound as it sounds. Abantu ne baseka ne bagamba omusajja ayogedde oluzungu oluki kubanga temumanyi art. Ani atategeera kye yali agamba? Yali agamba nti DP ng'erinnya lyalyo bwe livuga naye tandika okukola ebijja mu linnya lyaki. Tosobola kweyita Democratic Party ng'ate byokola temuliimu ki. Kakati abawandiisa abatuufu ebyo ebigambo bya Kato bagenda biwandiika bwe bityo. Era abaana abasoma literature ekyo ekigambo Kato kye yayogera, omwana akola literature asobola okiwandiikako ekitabo kiki kiramba. Waliwo n'ekigambo ekirala kye mwebaza okuleeta ate namunyiigira, naye ate oluvannyuma ne mwebaza. Joshua yakwata erinnya Joshua na exposinga education system ya Uganda enfu mu Kalango. Ne mu parliament Minister Mulamba yajja n'agamba nze mundeke sinagambako nti ba MP nga bamugamba mufudde abaana baffe ba Joshua. Nga Minister agamba bannange mulekerawo gamba nti abaana ba UPE ba Joshua. Kati omuntu akwata ekigambo kimu nekifuuka statement etegeerwa mu ggwanga lyonna nti kitegeeza amakulu malala, oyo mu literature aba ku levo ya waggulu nnyo era mmwe muba temusobola bitegeera. So neebaza Katolubwama bulijjo bwe yansanganga ng'angamba Nambooze, mwe mukole nnyo kuba mukolerera future yammwe.
naye nange mundeke neeyagaleko kubanze ndi mu future yange muye abadde ng'ali mu future ye ng'ate ffe tukolerera ki future yaabwe. Nolwekyo kyova olaba abantu bazze wano basanyufu kubanga Kato yatutegekera yatuteekateeka tusobole okugumira akaseera kano. Mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne banyabo. Kato munange ogenze bubi ng'omusajja tannavaako. Naye bw'otuuka eyo oyinza n'okutugambira abaliyo abakambwe ne bamukola ki? Ne bamusaasira. Betty oyo mwannyinaze